amusibye mutiyo bannamukutu katweyongereyo ne Zinunula bwe twakomye ejjo nga amafumu geeyongera okgenda mu maaso katulabe ebyaddirira. Daaki omulangirizi n'afuuwa ekkondeere tumire ku ddusu naye nga nze sifaayo oba nga tuwumula oba tetuwumula maze okuguba era nga ntaamye nga kyenjagala kwe kulwana oba banzita olutalo luggwe anti nga nze nanjebye era nga nze n'omusaayi gumbunye. Waliwo ddala mu kaseera akamu we nayagalira okuleka mbega nfumite era nali ddala ku njegoyego y'okukikola naye ate awo we baafuuyira ekkondeere tuwumule. Nga tuwumuddeko mikolo n'agezaako okunvubiriza ngaddira ekiwero nannyika ku mazzi n'ampisaako. Engombe teyalwa n'etokota tuddiŋŋane ne mpulira ng'omwami yeesuuza era nga bw'akontola. Abasajja abajja n'embego ne boogera ebigambo bye saategeera naye oluvannyuma Muyodi bye yanjogereramu ne mbimanya bye bino. Andu akityamoga aduddu amalepyo ekinyoba gyerakatuddu mba nsituka akaana ne kajja n'olwendo ne kaŋŋamba nti Muyodi akukuutiridde weekuume nnyo era mbego tomuggyako maaso nti era mu lulwana luno malira amagezi go gonna mu kwewoma amafumu ga mbego. Bw'atyo n'amaliriza ne bino nti banne bamuvumye nti oli muntu kiggwe okulemwa akaana akato ye omwami onoddayo n'omutunula mu maaso nti nno bw'akulema luno nga tokyatukulembera. Bwe namala okwewuliriza ne ŋŋamba akaana nti ddayo omugambe Muyodi nti awandigudde oluwanga olwange wewaneerindigula olwambego. Naye maasituuka n'engwa mbego kwe kwogera mu ddoboozi ekkangufu nti situkawo eri n'enkumaliriza ensega nange zinneeyanzeeko nga bannange bwe zibeeyanzizza. Nange muli ne mpulira ng'owange busigazza kaseera buseera anti ng'engabo sikyagiyinza ezitowanga luyijja. Omukono gwange ogwa ddyo guzingaladdemu ate nga gattako ebiwundu n'omusaayi gwe nali njojobanye. Wamma ggwe nga tewali njawulo na kiyoyo ate nga nyenja buyenzi. Mu kaseera kano omusajja omu yasitukira n'asaba omwami omuzannyo gwe ng'awa ensonga ze nti emirundi egya bulijjo 3 egizanyirwa giweddeyo era n'ekyokubiri engabo eyange yali ewumuddwa nnyo nga tekyewomekamu. Omwami okwandibadde okwanukula yanyeenya mutwe era n'alaga olunwe ku ngabo ezaali awo ku bbali. Omusajja ono nkuyege tetya ssabo yali muzira nnyo. Yali akalwana mu ntalo 10 ng'akomawo newankubadde nga mulumu eriiso teryalutonda. Mpozi nno omwami kyeyava tamuyita kujja kulwana mu kifo kyange nga bwe yandikoze singa eyayogera yali mulala gwanyoomerera. Tebaalwa ne bandeetera emu ku ngabo ezaali awo naye bwe nagikwata mu ng'ezitowa bulala kwe kusaba eyange entono. Bwe baagireeta abantu bangi abaali ku ludda lwange essuubi lye baali banninamu ne libakendeeramu. Abamu ne baleekaana nti kozesa eri ennene eyo bajja kugifumita omulundi gumu nga yawumuguseemu dda. Ate bagenda okulaba nga nkutte akafumu kange akatono. Wamma ggwe ne baterebukira ddala mu nze era bangi ne bampeerayo ddala mu birowoozo byabwe erimbego nti aka akafumu katono nnyo tekayinza kuyita mu ngabo ya musajja oli. Abaali bakyanninamu akasuubi baalabanga ate n'akafumu nkakwasizza kkono n'eryabwe ne liseebengerera okuggyako Muyodi ne Mirembe abaatabagana mu birowoozo wamu nange era abaamanya ekyankozesa ekyo. Bwe nalaba omukono gwa ddyo gusanyaladde ne mmanya nga tegujja kusobola ngabo nnene kugizunza mangu ate nga nali neetaaga okuzunza effumu amangu ndyoke nkoyesa omulabe wange. So nno ate nga kono wange bantu butamanya nga yasinga ddi amaanyi. Omuzannyo ne gutojjera ng'abali ku ludda lwange bazirise ab'oku ludda olulala bo nga beesunga obuwanguzi kazi nno nga bagaya kyezinze. Nga twakatandika mbego nanfumita nnyo ekibegabega era abantu bangi ne bagamba nti ekyo si kye twakugambye. Naye mu kaseera akaddirira mbego n'asigala kwewoma bwewomi. Bwe nagiranga ne mbanga mufumita omukono ogwa ddyo ate amangu ennyo ne musocca amagulu ng'enga bakyagissa atangira effumu ne mbanga amufumita omutwe oba omukono ogwa ddyo. Yabanga akyewoma ne mudde emabega bw'atyo n'abeera mu kwewoma
awamu n'okwebungulula buli kaseera. Yalaba atandika okukoowa n'aleeta n'ag'omu buto gonna amalirize nga tegannamwabulira. Kyeyava agezaako okunsamba naye bwe namwewooma n'atagala anti ng'amazina amayigirire. Saalwa ne musindikira akajogolo nga kanyooka n'okunyooka. Bwe yakakuba n'atagala ne mutega n'asinzittuka ng'adda ekyennyumanyuma. Eyo gye yalinnyira mu kitembejja ky'omusaayi n'aserera n'agwa bugazi. Saalwa ne musemberera era abantu bonna ne balowooza nti njija kumukaziza awo anti nga luwanga amungabulidde. Baalaba nnyimiridde mutunuulira okulaba bwe yeeriga ng'asituka ddawo ne bannyamira nti oli musiru mufumitira awo ng'akyali wansi bw'anaasituka n'amala akutta gunaaba gukusinze. Abamu ne beesooza nti mukaleke bakatte anti kawuttufu ko keesiga ki. So nga nze bwe nalaba Mbego ng'ali wansi abuya nga nja kulabika ng'omutemu okutta omuntu atakyeyinza. Manyi ng'ekikolwa kino kyali ddala kya bussiru era kata nkisasuliremu obulamu bwange naye ku nkomerero kyangulira ekitiibwa ate ne kibumba obuti mu mitima gy'abalabe bange. Abalala ne boogera mu lwatu nti oyo omwana si muntu era tali yekka. Nga bwe gwali abantu bwe baayogera ebyo nze nga mwenya bumwenya. Mbego bw'aba asituka n'andaba kwe kumbuuza nti nze ssebo nze gw'osekerera kanno nze kukalize ku mimwa. Kyazira kutereera n'asindika amafu mukaaga ga kumukumu gonna nengakuba gonna nno nga gajjira mu kifuba wakati. N'awulugumya limu ng'ayagala linkwata obwenyi n'empanike nga baate n'enfukamira. Effumu kwe kuyita mu kakundi k'engabo yange ne ligenda nga lyesooza nti omponye nno. Amafumu ne gatandika okujjira ku mukumu mangi n'engakuba. Agamu ne gankwata emikono amalala magulu ne manya nga kamanyi asunguwadde anti nga takyagera bulungi. Kino ne kimpa bujja amaanyi era mbu mu kaseera kano Muyodi we yayogerera nti entamu ebadde enfumba eyambego bavuunike. Ebyo nno Mirembe ye yabimbuulira. Effumu erimu lyankwata ekisambi n'entalanguka naye nenfukamira bufukamizi n'essigwa. Nenwana bwezingirire buli ffumu lye nasindikanga ab'emikwano ne baamira nti bw'otyo ssebo bw'otyo genderaawo ggwe tojja okwo mpolampola ayiisa obusera. Mbego yalaba mufuukidde lukokobe n'asindika effumu lye eryali ery'okunzisa era eryali effumu lye lyakanyuga omulundi ogw'enkomerero ku nsi. Bwe lyajja ne ndyekangira kumpi ne ndikuba mawanvuwanvu ne limpita ku mutwe ne litumbira mu bbanga mbu ne lyetonnya emabega wange. Bw'atyo Mbego olw'eryanyi lye yakozesa ng'akasuka effumu n'atagala era nange bwe nalikuba ne ntagala naye nze ne musooka okutereera. Kyennava nnuma n'ogwengulu ne nkowoola n'ag'omu buto gonna ne musindikira effumu ne likwata ekkundi ly'engabo ye ne ndaba nga kuvaako ensasi ne ligiyitamu ng'akambe bwe kayita mu muzigo ne limugatta ebisambi byombi awo okumpi n'ebbunwe. N'alyoka yerindiggula ennume y'ekigo ng'ente gye basibye amagulu gonna beddu. Bwe yagwa n'agwa ku gutundutundu gw'effumu erimu ku mafumu agaali gamenyese mu lutalo nga gwesimbye mu ttaka obwogi nga bwe butunudde waggulu. Ne gumuyitamu mu mbiriizi ne gukomekkereza omulimu gwe natandika. Nali wa mukisa bukisa nze obutasooka kukasuka ffumu n'amaanyi gange gonna kubanga ddala mba kusooka Mbego kwemalamu nkakasa nga nze sandi lutonze. Ebyaddirira sibijjukira wabula nzijukira kimu kyokka nti Mbego bwe yagwa ne ndaba ng'ensi yonna yeetooloola ne mpulira ng'agwa. Awo nno we nakoma okutegeera. Bino ebyaddirira byannyumizibwa Mikolo nti bwe nagwa Mikolo, Muyodi n'abantu abalala Muyodi bye yali alagaanyizza ne bansitako akasaakaate k'abantu era mu kawuniikirira akaddirira ne banneebagajja nga batya nti si kulwa nga mikwano gya Mbego mu busungu bwabwe bankola akabi. Abantu bonna okugenda okuwawamuka n'okutegeerera ddala ekibaddewo bajje bantunuleko nga tebakyandaba. Banne ba Mbego tebaagoberera era Mikolo yaŋŋamba nti singa baagoberera
yabuusabuusa obanga waliwo ku bbe yandizeeyo nti kubanga Muyodi yagenda nga ataliza emabega waffe obubinja bw'abasajja be abaagayiga obulungi nga nze banneetisse nti nno obubinja obwo bwasigala nga bukwebedde balyoke babwetonnyemu nga tebamanyi ate bankuŋŋusa tebeeramba kkubo bagenda nga basaliikiriza mu nsuku era newaffe tebandazaayo wabula bantwala wa Muyodi gye natuusibwa ng'obudde buziimeera. Abasajja ne bambugumiza amazzi ne banyiga ebiwundu era ne bannaazaako omusaayi. Muka Muyodi n'ansiiga eddagala mu biwundu byange byonna era ebinene n'abibikka eddagala eryo ate nga teribembulwa kunyiga biwundu wabula buli awawembukuka nga nkovu. Bannyumiza nti eddagala eryo okusooka baatya okulimmetta olw'okuluma kwalyo nti naye yabagumya ye Muyodi ne mukazi we ku lwawo abaategeeza abasajja abaali balitidde nti mu mbeera gye nalimu nali sisobola kuwulira bulumi ate nnyini baali batuufu nze saawulira na kulumwa kwonna era singa tebaali nteekako luvannyuma nga maze kuwona biwundu lwe neetema akagere nga njasa enku ne mpulira nga bwe liruma naguno gujwa singa ndowooza nti abasajja baatiira bwereere teriruma. Namalira ddala ennaku nnya nga sitegeera mbu era nga ndogojjana nnyo era nga n'okuwawamuka kwentadde era ab'emikwano bonna nga bali mu kweraliikirira okuggyako ku lwawo buli kaseera yabagumyanga n'ebigambo bino. Ebyo ebiwundu bitono tebitta muzira nali ndabye ku bye bafumita ebisingako awo naye ne basimattuka amaala g'ow'ettanda. Ku lunaku olwandibadde olwokutaano mu Kalasamayanzi ne mpawa mu kamutulo twange awo ne ntandika okutegeera eby'oku nsi naye nga buli wantu wonna ku mubiri wannuma. Meeya ye yasooka okundaba nga nzuukuse kubanga ye yatuuliranga ddala katundubirwawo emitwetwe. Okumala ennaku ezo zonna ze namala nga ndi ku mugo gw'entaana. Bw'atyo n'agenda abuulira Muyodi ne mukazi we nabo ne bajja ne bambuuzaako. Kwolwo mu ttuntu ab'ewaffe bonna ne bajja ne bankulisa nnyo era buli muntu okuva ku mukulu okutuuka ku muto n'antonerayo akantu. Kwolweggulo Mirembe najja okundaba ne najja ataavanga mukuwo buli kaseera nga ajja okulaba embeera gye ndimu. Bwe baatuuka Mirembe n'asitula mpola omutwe gwange n'aguteeka ku maviivi ge n'anjera ekyenyi n'engalo ze nga bwambuuza obanga nneewulira mu bulamu awamu. Bwe namala okumutegeeza nga bwe siri bubi nnyo n'amwenyaamu n'atandika okunkulisa olutalo era n'antegeeza nga bwe yeeraliikiira ennyo ku lwange ng'olutalo lukwajja nti oba oli awo ne banfumita obubi ennyo nti naye okuva okulwana lwe kwatandika okutuusa lwe kwaggwa teyalowoozaako n'akatono nga nja kuwangulwa. Nti nno n'ekyasinga okumugumya kye kirooto kya Najja kye yaloota mu kiro ekyakeesa olunaku lwe twalwanirako. Kye yamulootorera ku makya ng'essajja linfumita nga ngwa ng'abantu bankuŋŋaanirako nga banneekebejja naye nga sikyenyiinya. Naye nno ng'omwana omuwala oyo Najja kubanga ebirooto bye bulijjo omuntu gwe byalagulanga okuba obulungi nga yabaako akabi. Mirembe kyeyava alowooza nga nze gwaloose ndi mu kabi nze nnaawangula ate era bwe gwali. Mu kunyumya okwo era yantegeeza nti erinnya lyange mu kisaakaate embuga ne mu byalo wonna lifuuse luyimba nti era agasajja gali gantenda nnyo obuzira n'okumanya amafumu nti nno gaali gaagala okujja gandabe ganjozeyoza olw'okuwangula okwo naye nga tegamanyi gye ndi nti nga ye Mirembe tayinza n'akatono okugalagirira gye ndi. Awo n'amaliriza na bino nti bano nno baatuli baana ba mwami bonna kati bakufujja bulusu. Okuva mu kaseera ako ebiwundu byange tebyeyongera kuba bubi era nga wayisewo ebbanga ttono ddala n'enzisuuka. Kyokka amazooba geekongolera ddala nga abiri nga sinnaddayo ku mbeera n'ebbala lyange ebya bulijjo. Olumu Mirembe bwe yajja okundaba era nno nga nkyali ku ndiri n'enkwata engalo ze n'enzikebera n'azindekera okumala akabanga oluvannyuma n'azinsikako era n'ambuuza nti lwaki okebera engalo zange embi ziti simanyi nno oyagala kunsekerera. Ne mugamba nti nedda zinsanyusa okulaba. N'agamba nti limbira eri ggwe. Ate n'ambuuza nti ye bannange gw'oliddayo ewammwe ko nze nti ye ko ye nti olindeka kuno. Ne mugamba nti simanyi so nno era ddala nali simanyi obanga ndiddayo oba siriddayo. Ye n'abbika amaaso ge amaziga ne gatonnya
nalaba nzitooweredde ne munnyonnyola nti simanyidde ddala nga ndiddayo, naye nno bwe ndiba ow'okuddayo sigenda kukwerabira. N'agamba nti onsanyusa era onneeyagaza mu byonna, era bulijjo nedda kankireke. Bwe nasuukira ddala n'enzirayo ewaffe, nasanga akayu kaffe kajjudde amafumu n'engabo, ne mbuuza nga mbyesiwadde nti ate bino? Ne bannyinyonnyola ng'agasajja ge nalwana nago ge gaabintonera ng'ebirabo olw'obuwanguzi, nti naye gaasaalirwa nnyo okugenda nga tegandabyeko, era gaagamba nti mu kulwana kwange nalwananga eyayigirizibwa abagoti ababeera mu nsozi z'ensi Kigoti. Olumu twali tunyumya ne mmeeya n'ambuuza nti y'omanyi konze nti nedda, ko ye anti mirembe bamwogereza. Ne mpulira ng'omubiri gwange gwonna gunneesisiwala era ne gutandika okunsusuukiririra. Ne mubuuza mpola nti ani amwogereza, kubanga namanya nga si omu ku baana b'omwami, anti bo baali batandise okumutya nga balowooza nti ayinza okubawalanako eggwanga ku lulwe. Ye n'addamu nti nange simanyi, gwe bw'omulabangako omwebuulizanga. Ye oyagalira ki okumanya amwogereza? Mbadde olulala wano nakubuuza oba ng'oli muwasa n'opalapalanya bupalapalanya. Bwe navaawo ne ŋŋenda ngalamira ku buliri bwange ne ndowooza, naye nga ne bye ndowooza tebikoma. Kyokka ne mmaliriza nga siriddayo kugabira mmeeme yange mukazi mulala yenna oba nga bakuusa batyo. Mba ndi omwo eggulo, mmeeya n'ajja n'aŋŋamba nti mirembe akuyita ali awo wabweru, naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kumulaba olw'omusujja ogwali gunnuma. N'afuluma ne beegeya. Luno mirembe naye n'ayingira. Yali ankwatako ne mwesammulako n'amanya nga ddala ndi munyiikaavu. Awo n'ankwata ebibega byombi n'ansuukunda nga baŋŋamba nti gwe lwaki onnyiigira? Olowooza ebigambo mmeeya bye yakubuulidde bituufu? Lwaki teweesiga banno so nga bo bakwesiga? Ntunuulira mu maaso olabe oba nga ddala nnimba. Amaziga ge ne gayiika. Bwe namutunuulira nga ndabira ddala amazima gajjudde mu ggo. Ne musaba nsonyiwe, kyokka namanya luvannyuma nga baakola kino kunkema, ate nange nengwa bulungi mu mutego gwabwe. Kale essuula naye ewedde, essuula eddako egamba ekikoza omulima, era we tujja okutandikira enkya. Mbaagaliza olunaku olungi.